Mu mawulire ge tulinawo, congratulations Nubian Lee. Nubian Lee awangudde obwa meeya bwa Nakawa. Are we together? Nubian Lee awangudde obwa meeya bwe Nakawa. Nubian Lee akalulu, in fact omwache bayita okuuta awuse kawute neba competitor ba Nubian Lee temuli serious. Kile kintu mwakirabirawo mu ntandikwa. Nubian Lee mwali mulina okumuwaayo ku center ave mu kalulu. Estali ekyo mwali temujja kumuwangula ne bwoba ofa. Nubian Lee abadayimba ne Bobi Wine okuva nga bakatandika. Osubira nti osobola muli akalunga jide ku kadi ya NUP. Munakawa muno mubadde bali mwezo. Congratulations Nubian Lee. Mawulire gago agavayo nti Nubian Lee yamaze dde okubanga awangula era ye bakisirinze. Lwabadde nnaku lwayesadde ne mbaleetera wano amawulire mbagamba nti waliwo ebitundu bye basanze nga bagenze okubanga batuukayo ku makya nga balonze dda nga ne boxi ziri sealed. Kwegamba nga babalaga nti ne ballot boxes zijjudde era bamaze dda n'okusiiringa. Nga ne ku polling stations ekiriwo bwabadde bululu nga buliwo boxi nsiiringe nga buli kimu kiri awo. Naye nga turn-up y'ebitundu ebirala eby'enjawulo yabadde low, abantu tebajumbidde okulonda. Naye agaveeyo gali nti Nubian Lee yakalulu yawuse buusi era essaawa yakakati meeya ajjudde. Byonna byonna nga bigenda mu maaso, nkugambye nti omunnayuganda waba akwagadde akwagalira ddala. Abannayuganda baagadde omukulu Bobi Wine, kye nsobola okugamba. Akafo ke yalabikiramu akasookera ddala akatambye ke yakola akasooka, baabaana bakafudde ekyobulambuzi. Tebakomye awo ne bakafuula ekifo eky'okwadvertisingiramu bizineesi zaabwe. Era kati abaana abalina bizinesi, omwana agendawo n'akolerawo akalango. Sinakindi n'okujja ne bizinesi ye n'abalagirako bwereere biki byakola musobole okuba nga mumunoonya. Bibyo ni simple terms nyinza okugamba nti akafo bakatadde ku mwanjo. Kwegamba essaawa yakakati bamanyi nti akafo ako ke kafo abantu buli omu ke yeetanira okuba nga akola ki oba amanya. Era abaana bagezezzaako okukazuula ne badvertisingirayo ebintu byabwe ne balangirayo emirimu gyabwe kyekiriwo essaawa yakakati. Ensi balaga ensi emirimu tugirina, mutuwa emirimu tubasigire ebifaananyi. Bwompa omulimu nga nkuwa location, mwebale nnyo. Ebiraba byenakugambye nti ekifo kifuuse ekifo era nga essaawa yakakati kyekiri, ndowooza kitunda nga keeka ayokya kubanga abaana bagendayo ne badvertisingirayo. Ono yuno naye alanga bizinesi ye. Yogera. Anti akasonda fo tukalimu. Oza mulabe mabega. Tetugenda kwogera bigambo bingi. Kitegeera. This mu ya politics. Nze kubalaga business genkola. Eno mugiraba. Kati akafo kakubiramu bulango. Giraba. Business. Giraba. Tetuze kolerawo sente kati. Mujye mutufuneko embwa. Enkambwe tu traininga embwa ati ndoza mutegera wano wendi president so yabadde akafo kenyini kendimu ene ensonda yenyini gyabadde atuddemu kitegeera yabadde ayimiridde wano nyini alandi fe tukono yatugenze na bamu phase amasannyalazi ndoza moya kondo ozola so kwa cameraman yagala genda kwata muntu eri egamano president kai yabaddewo wano alimumujjaawo akafo fefe ko tukamanyi mutunoonyeeko awo wetuli nga tuvudde era nga tweyongereyo mawulire ag'enjawulo. Olaba akafaananyi ako oye mwana muwala Vanessa, ate kino ku sayidi eno oye mukulu Mutooro. Kiki omanyi ku Mutooro? Mutooro tumumanyi nti yazaala mu Ashakama omwana
era bizze ebigambo nga bibaawo, omwana yamwegaana, atalabirira mwana, takola ki, naye juzi waneno twabalabako era ng'atutte mwana we auto. Kyokka nno ne Ashakama yaliko. Abantu ne bagamba nti abaagalana we bali tossaayo kikyo. Era oba mujjukira ebiseera ebyo waliwo ebyaliwo Ashakama ng'akola interview yakaba n'amaziga. Abantu ne basala omugambo ate twagenda okulaba ne tubalaba wamu. Kakati Mutoolo yabadde acelebrating amazaalibwa ge. Abantu ne bavaayo ne bamuwishinga happy birthday biki twabadde tukyali awo nga Vanessa avaayo ng'agamba nti abantu bamusobedde abalivaayo kubanga bawishinga baawe happy birthday, nti ye muwishinga mutya happy birthday ku mwami we ng'ate yawali. N'akomekereza ng'agambye happy birthday honey. Ekyo nno kye kikutte wansi ne waggulu nti kumbe bulijjo ono ye mujja wa Ashakama. Ate simanyi era mmanyi Mutoolo talina choice. Nga womanyi abantu boogera, naye nze kyemmanyiko nti omwana muwala ono Vanessa ali very stubborn. Yandibanga Mutoolo just mukwano gwe. Nga just mukwano gwe. Naye lwakuba yakozesezza akagambo ako, abantu bakafudde ensonga. Ono omwana Vanessa ali very, very stubborn woba omumanyi. Atera nnyo okwekolera obuntu obwo. Naye essaawa yakakati kyekibuutigidde omutimbagano nti kumbe bulijjo ye mujja wa Ashakama. Abantu ne batuuka okulangira Mutoolo nga bw'atalina choice, butamanyi kulonda. Nze naawe ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako gonna nga we gatambula. Tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire g'enjawulo. Chicken waliwo atali musanyufu naye era agambye nti bavuga akatambi kano kamutuukeko. Mulowooza nsonga ki? Ensonga zizino. Eno video njikoledde Chicken. Buli amulabyeko amuweereza video eno agitegeere. Chicken wengiza mu bintu by'entebe. Musoke mu Kino nze sikirabangako. Ono gayi bamuyita Mutebi. Mutebi yesimbyewo entebe eyo, ntebe municipality nga meya. Naye abantu abesimbye ku Mutebi mweraliikirire. Omusajja atuuka mu kifo ne bamusitula ng'abasitula omwana omuto. Nebisa nanekye nawulidde mbu yatandise kati okwekweka. Mbu waba alina programs zagenda okukola. Kyemadde mbagamba kyekyo. Chicken tomanyi bintu bifa ntebe era akaluko bwa meya kabadde kalondebwa. Ekirala tukozesezza buuma. Obuuma obwa Electoral Commission bwe tukozesezza ku polling station kiba kitegeeza ki? Tukakubya akalulu nga tekalina na wakwekweka kalese babawunso okuva ebwayise tubakubi. Bwe kabadde kalondebwa akasajja ko wana tokamanyi. Bakuwadde mudooza sente owana nnyo kati bakakubya akalulu. Ovanga ku musajja ayagala okutambula n'abantu abavuddeko. Ovanga ku musajja nga ye tayagala kubeera abavubuka nga bali soba nga ayagala amalo bagulira omwenge asooka atambule nabo. Akakasajja twakakuba akalulu, ono omusajja yakakuba akalulu Mayor Fabrice, ekisanja ekiwedde ne kakomawo ne kino ekisanja bakakubya akalulu. Kati sebo madenze kugamba omusajja gw'osuusuuta bamukubya akalulu ate bamukubye bubi nnyo. Amukubye yono Mayor Fabrice amukuba luli omusajja akoledde abantu enguudo. Mwe Chicken ebyo bye mujjanga mujja mweyogeza buli gye bakuwadde gy'ozungira inze nkatemyeko ensingo mbadde na supervisor oba kadi yino ogiraba oyo omusajja akakubya akalulu wenjogeera kakati nawe bajja kusaba sente zaabo kubanga wakoze video abantu ne balema okumuwa akalulu tebamuwadde era kuno wavuze enkalu. Mumugambe Chicken eno entebe tulonze NRM tetuwadde independent. Ekisooka omusajja gwaleese talina mulamwa ate talina kyabadde agenda kwera bannantebe. Ekyo njagala akimanye. Tumukubya akalulu adde mu kyalo alime ebinazi. Yatuyeekera mu kalulu kaffe kati naye tumuyeekedde agende mu kyalo alime ebinazi kuba kadi abadde tagirina. Nawe Chicken oba osobola okugenda naye uyo feri yakati olina feri yagwanoonyereza akalulu oba badde tomanyi ground y'entebe jangu wansi before nga tonnaba kuba poko okitegeera. Tuvuddewo nga tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo ono alina obubaka obuzzamu Abannayuganda essuubi
era nga abagamba nti mubeere bagumu bo balina omuntu gwe balonda era gwe bakkirizaamu gwe bamanyi nti essaawa yonna ekyo kijja kutereera. Pulezidenti wange His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda abangi gwe balonda mu ssanyu mu kwagala okungi n'essuubi lye bakuyinamu baakuwa akalulu wawangula. Weewaawo tewalangirirwa olw'okuba wali ovuganya n'abatujju abalina emmundu abalina ssente ate nga beewulira eryanyi. Abalowooza nti ensi yaffe balina we baagigula nti be balina ogibeeramu nga bakabaka ffe tubavunnamire tubeere baddu gye bali tubakomba ebigere. Bannaffe bangi battibwa, bannaffe bangi bali mu makomera olw'okwagala ensi yaabwe n'okugirwanirira. Abalala balira ku nsiko baawaŋŋangusibwa nga naawe oli omu ku bo. Wadduka mu makaago olw'obulamu bwo n'oleka omukyala mu maka n'ekitabamalira eky'okukuddusa mu makaago ne balumba omukyala ne bamutyoboola ne bamwambula ne bamubamba nga bwe bakuba ebifaananyi ne boonoona ennyumba yo ne basalaasala buli kimu ne babinula ebitanda kw'otadde n'entebe olw'amaanyi ge beewulira. Naye njagala kusaba beera mugumu w'oli, beera mugumu ate nsaba Katonda akukume ng'oli mulamu kuba ky'olwanirira bannayuganda bonna kye balwanirira tulina okituukako. Wano wenzijukiriza munnayuganda nti tetulina kintu kyonna kye tugenda otuukako nga tuzinze emikono. Tulina okusituukira wamu ne twekwata ekitole ne tulwanirira ensi yaffe. Okwegatta ge maanyi. Buli munnayuganda nkusaba wonna w'oli funa bendera y'eggwanga kagubeerenga munnyo mu nnyumba kebeerenga andaweya eri buli omuntu tosaafuluma nga tugiina. Tuzigule tuziteeke mu nsawo zaffe, tuziteeke mu mayumba gaffe, mu maofiisi gaffe, wonna we tukolera ku mirimu gyaffe tubeere nazo. Akaseera ak'okununula ensi yaffe kayinza okukusanga wonna w'oli. Situka n'ebbendera yo nga tolina kyakwekwasa kuba kyekyokulwanyisa kyokka kye tulina ffe abatali violent. Okwate ebbendera yo ogende ku kkubo akaseera ako nga katuuse onunule ensi yo. Tetulina kutya kufa, tetulina kutya kusibibwa kuba bannaffe bangi bafudde wakati mu lugendo olw'okulaba nga banunula ensi yaabwe tebannafuna justice. Ffe abalina ogibafunira bangi bali mu makomera tebannateebwa. Ffe tulina okulwanira wamu bannaffe abo ne bateebwa. Bantu bangi tebalina ddembe bali mu mayumba naye balinga abali mu lutalo. Abantu tebakyebaka, abantu emitima gibali mu maggulu essaawa yonna balowooza kudduka. Ekyo kinaakooma ddi nga tetulwanidde wamu okukisitopinga. Nkimanyi bannayuganda tetuli batiitiizi, tuli bamalirivu okununula ensi yaffe naye tubulamu okwegatta okubeera n'eddoboozi eryawamu ke kaseera tukikole. Twekwakuleko abantu bano abalowooza nti ensi yaffe balina bwe baagisuubula nti ffe tetulina gibeeramu, tulina okuwaŋŋanguka tubeere ku mawanga. Munnayuganda ng'oli eyo ng'olowooza nti oweddemu essuubi, njagala kubuuza amaanyi agaggwamu amaanyi essaawa zino ogajja wanga olutalo lwakatandika butandisi. Tusitukire wamu tulwanirire ensi yaffe. Muve mu byekisiru bino bitikitooko bino n'obeera wano n'owanika olubina waggulu mu bbanga n'osimbasimba obugere mbw'ofumita mpere. Ebyo ebintu tetubibeeramu nnyo nga tetunnanunula nsi yaffe. Otherwise bwe tunaasirika twolekedde akaseera akazibu. Bwe tunaayogera tugenda kubeera basanyufu at last. Mbaagala nnyo ate mbasuubiza nti tetugenda kukoma wano kwagala pulezidenti waffe na kwagala nsi yaffe. Mubeere bagumu, essaawa yonna tuli bawanguzi. Katonda ali ku sayidi yaffe, emyaka giri ku sayidi yaffe, ate n'amateeka gali ku sayidi yaffe.
for God and my country. Mbagala nnyo. Wetuvuddewo tugende ku nsonga y'omukulu Chris Magezi ono nga ye mwogezi wa UPDF neno mu ggwanga Uganda. Naye yavuddeyo n'agamba nti omukulu Bobi Wine teri amunoonya. Era nti singa wabadde wamunoonya bandibadde nga bo aba UPDF abali abayisa ekiwandiiko nti bamwetaaga nti naye teri amunoonya. Era ebigambo byayogedde abalala byabasoundingidde ng'obadde abalata. So bavuddeyo ne bagamba nti tukwanukule era mu bigambo. On social media, Bobi Wine, the main challenge of the president, saying he's in hiding. There is no need for him to be in hiding. Nobody wants him. He's not under pursuit by police or the army or security or the state. I am now speaking as the government of Uganda. He's free to come from wherever he's hiding, to come to his home and just stay at home. Bano beba kulisa ababiri, kulisi wali omunsi ne kulisi Magezi, azini Magezi, simanyi oba ye Magezi. Bavuddeyo okuyoola emiwumbo gya Muhoozi Kainerugaba. Era bali mukola ndooze, bali mukola public relations, bagezaako okubikirira. Chris Magezi singa abadde muntu nga wa mazima na bwenkanya yandibadde atubuulira abantu abagenda okulumba amaka ga Kyagulanyi ne bakuba mukazi we ne balumba amakage ne bamenyamenya ebintu bye bagendayo nga baani. Era bo baliwa kubanga atugambye ayogera nga gavumenti. And mind you, Chris Magezi is a minister of ICT and technology. He's not a minister of defense and internal affairs. Ezo ensonga zali mu kwogerako zali mu kuwaako commentary ng'agezaako kola public relations okubikkirira emiwumbo gya Muhoozi Kainerugaba gye yakoze egibaswaziza internationally. Bagezaako kubikkirira. By the way, they can fool Ugandans because Ugandans, we are so easily to be fooled by those people in power. Ensonga ezo zali badde zoogerwako Kayindo Tafiire because he's the minister of internal affairs and defense minister. Simanya ye Muhoozi ani oli Muhoozi omulala manyi balina ebinyanya byabwe bye bifaanagana oba okitegeera. Kati Chris Magezi oba Chris baliyo munsi avaayo atulagira ddala nti ebintu byayogera nga gavumenti Kyagulanyi tebamunoonya. Kyokka ate Muhoozi ali ku Twitter atweetinga nga bwanoonya Kyagulanyi. By the way, today here atweetinze n'agamba nti asonyiye Kyagulanyi. Kyagulanyi does not need your forgiveness, please, because Kyagulanyi has never asked for forgiveness. Kati oyimirira otya n'ogamba nti osonyiye omuntu atakusabangako kisonyiwo. Kyagulanyi tannabasabako kumusonyiwa, and by the way mumusonyiwa yakola musango ki? Ye Chris Magezi oba Chris balyo munsi bwe muba mutugamba nno Kyagulanyi ali mu makage lwaki mumuogerako? The man is in his home. Yes, it's okay, you know he is in his home. Why are you talking about him? Lwaki temuogera ku Munyagwa? Lwaki temuogera ku Kasibante? Why Kyagulanyi? Why are you talking about Kyagulanyi? Era bw'aba ali mu makage nga mukakasa bulungi nti ali mu makage lwaki mumuogerako? Era mutubuulire n'amagye kubanga Chris Magezi avuddeyo n'atugamba amagye g'eggwanga tegagoba Kyagulanyi era Kyagulanyi ali wuwe ali fuli okubeera ewuwe. Amagye agali ewaka wa Kyagulanyi era agagumbye ku maka ga Kyagulanyi go gaawa g'e Burundi, g'e Congo, g'e Tanzania. Kubanga bavayo n'otugamba nti amagye g'e Uganda tegalina kye geetaaza Kyagulanyi naye ng'ate amaka ga Kyagulanyi gakyebulundiddwa amagye paka na kati. Kati olinga atugamba nti amagye agaliyo g'e Congo sige Uganda. Era bwe muba mulaba nga Kyagulanyi ali mu makage tewali buzibu, ali mu makage atudde entende, lwaki mumwogerako? Lwaki mujja ku TV ne mumwogerako? So it means ebikolwa bye mukola biri mu bahontinga. That's why you are coming out in the public and start comforting Ugandans nga mwagala bakakanya. Temuyina gwe musonyiwa, tetunnabasabako kisonyiwo kyammwe, ne Kyagulanyi tannabasabako kisonyiwo era temumusonyiwa. Oba mukitegedde ekintu ekyo mwavuddeyo ne muyisa ekiwandiiko nti nno NUP kibiina kyabayeekera. Era nga ssaawa zino badeputy president baakyo bonna bakwate bali mu makomera. Kati ate ssaawa zino muvaayo mukyewakana naye ate ng'ebikolwa biraga kirala n'ebigambo byammwe biraga kirala. Ebigambo byammwe biraga kirala n'ebikolwa byammwe biraga kirala. Mwavuddeyo ne mutugamba nti ekibiina kya NUP kyabuyeekera era mukibaanize mu ggwanga Uganda.
eyo tweet yakoleddwa mukama wammwe Muhoozi Kainerugaba nammwe ne muvaayo ne mukola ekiwandiiko ne mukiteekako ne stamp gwe Chris Magezi n'okiteekako stamp kubanga gwe spokesperson wa UPDF. Kati ssaawa zino ekiwandiiko mwakyewakanye naye mulaga nti ba deputy president bonna ab'ekibiina kya NUP mwabakutera mwabaguddeko gwa buyeekera nga n'abakyala ababiri Lina Zedriga ne Tukamusha ba Jacqueline tebannamanyika wa gye bali. Kati ssaawa zino mulaga nti musonyiye Kyagulanyi mumusonyiwa yakoze eki? Yakoze musango kyogo gwe yakoze ogumusonyiya era ye ekisonyiwo yakisabye ddi. Era Kyagulanyi yavuddeyo dde okubasaba okumusonyiwa mulyoke mugambe nno mumusonyiye. Kyagulanyi ne NUP tebannasabako kisonyiwo. Era you don't need to forgive them because they have never asked you for forgiveness. Temuyinawo muyinza kuvaayo ne mugamba nti mumusonyiye era ali mu makaage ate nga muli mumwogerako mu mawulire. Oba okitegeera nga nabuli waava mugenda ne mukyekingawo nejjo mwabadde gomba nga gye mugenza okutinkuuza mulinga abagamba nti yasuze mu malalo ga nnyina n'ekitaawe nga yeeziise. Kwegamba ebintu bye mwogera ne bye mukola bicontradictinga tebigatta. Kati mwe mulowooza musobola okufulinga public. You know Ugandans are very easy to be fooled by you people. Kati n'otunuulira Chris Baryomunsi, the Minister of ICT, how can he awatya awatya enjogera oba ayogera atya ku bintu bya defense? Because this is internal affairs. Zino nsonga za munda wa ggwanga tezina we zimukwatirako, zina ba minister abayino zoogerako. But why don't they hiding themselves right now? Goza lwaki ba minister Kayindo Otafiire ne munne Jimu simanya ye Muhwezi Jimu Muhwezi lwaki beekwese ate nga be bavunanyizibwako kuzina ensonga? Kuba Jimu Muhwezi ye Minister of Defense yalina okudefendinga ebikolwa by'amagye. Kayindo Otafiire ye Minister of Internal Affairs yalina okwogera ku bintu byonna ebikwata munda mu ggwanga. Kakati Baryomunsi oyo mafia avaayo ate n'atandika okunyumiza bannayuganda Smart Kyagulanyi ali mu makaage. Bw'aba ali mu makaage lwaki omwogerako? Era kyekikujja ewuwo gy'omwogereko kitegeeza mumunoonya. Era mumunoonya yakola musango ki? Era Muhoozi amugamba omusonyiwa amusonyiwa ku musango ki gwe yakola tetunnagumanya. Musango ki gwamusonyiwa ko ogw'okwesimbawo n'awangula akalulu? Ogwo gwe musango gwe mumusonyiira. Era bw'aba tannabasaba kisonyiwo mwe muyimirira mutya ne musonyiwa omuntu atannabasaba kisonyiwo. Kubanga mwamuwa 48 hours ne ziggwako ne muddamu ne mumuwa 24 hours ne ziggwako ne mugamba nti kati baleete mulambo temukyayagala mulambo era amagye gamukwatirako gamutte. Kati mumusonyiye. Which is which? Baddi yamutereera akaliro kabayitemu. Era mujje mutubuulire n'amagye agaalumba amaka ga Kyagulanyi ne gagamenyaamenya ne gakuba mukazi we ne gamuwemula ne gamuswaza go gaali gavudde wa Chris Baryomunsi. Why don't you talk about that? And you Chris Magezi, why don't you talk about that? If Kyagulanyi is in his home, mutubulira abantu abaroidinga amakage ngamu abakulira ebitongole by'okwerinda baali baanera mubaleete ku mmeeza ensi ebalabe. Before you come in the camera and start fooling Ugandans. We are not stupid. Legit TV 256 tuwirabira kwango subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking. Ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tova.